Yes, nkwanirizaako mukwano gwange yena gy'osinza okubanga otuwuliza nkutegeeza ku UG Updates TV k'osinzira okubanga otuwuliriza. Kaakati nkuleetedde akatambi nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okubanga alumbagana ng'agezaako okubanga alabula Mwami Museveni ssaako ne Muhoozi. Jjukira nti nno gye bivuddeko Mwami Muhoozi yavaayo n'alangirira n'agaatagera kwesimbawo ku kalulu ka 2026 naye ng'ekigendererwa tukitegeera. Kati President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera enkwe z'abano n'ekigendererwa. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi teweerabira kusharinga, commentinga, likinga ng'omukwano gwange tujja kubeera bumu. Mu kavidiyo kano njagala okawulirize n'obwegendereza olondemu kasharinge katambule gwe mukwano gwange ate tugenda kubaala tukomawo tubeere nga tuwayaamu ku nsonga zetunaaba tuwulidde President Robert Kyagulanyi Ssentamu zayogedde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agamba wandibaawo olukwe lw'okubba obululu lw'okubba ssole. Waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne bagayibo bya ataawo oba osusse ajjewo okulonda lwabadde agamba akalulu ayina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni ayina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu, therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu. Ekyokubiri, emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 baamulaba nga bakyali bato. Kaakati mumulaba nti naye kennyini takyesobola. So kimukaluubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeni. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni. Ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangula obwa LC1. Alabira ddala atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobby Wine nti gwe abavuganya naye. Kakati abo kikyaba alina okukola ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika. Okujja ekkomo ku bisanja bwe biti bwe lyatandika ba James Kakoza baatandika ng'abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akiwumyemu omutwe era ng'akiyisizza. Okujja ekkomo ku myaka age limit byatandika bwe biti bala fayire magezi ne batandika okweyogeza ne Basimeeyo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyoma naye n'agidismissinga n'agamba eyo idle talk. Twamaliriza tutya? Kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo ba Nobert Mao, Bakafuzi n'abalala. Kitegeeza kyekyo nti bassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko. Njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera president kajja kuba kaweddemu. Yes, nyongera okujjukiza nti ku UG Updates TV k'osinzira okubanga otuwuliriza muganda wange ndowooza ensonga oziwulidde bulungi. Kakati nkusaba ogende maaso n'okubanga osubscribinga ng'osharinga ng'onkomentinga. Jjukira gye buvuddeko emazega General Muhoozi Kainerugaba we yalangirira nti tagenda kubanga yeesimbawo kalulu ka 2026 kyakuba ekikwa eggwanga ssaako n'entiisa. Ate n'alangira n'agamba nti no teri civilian agenda kubanga ajja ku ntebe ya Mwami Museveni singa kitaawe anaabanga alekulidde obuyinza. Byonna byatuleka twewuunyaganya nga tunyeenya mitwe ng'enkuba nga tutolotooma nga sseggwanga eweereddwa amazzi amanaabemu ku lumbe. Kaakati gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi avuddeyo n'abaanika ng'abalaga enkwe zaabwe azimanyi kubanga oluvannyuma lwa Muhoozi okuvayo n'alangirira n'agamba n'agamba tena civilian anaavaayo kwesimbawo. Kitegeeza ki? Waaliwo olukwe olw'okuwamba obuyinza baleme kutuuka mu kalulu. Era twandibeera wano nga tulinda kalulu ka 2026 nga basajja baateekateeka dde okuwamba kubanga Robert Kyagulanyi atugamba Mwami Museveni ayagala kufuula Uganda empaya ye, matwale ge, bwakabaka bwe ye kyayagala okufuuka. Ensonga lwaki olaba nga n'ensonga eziri mu bwakabaka bwa Buganda tezitegeerekeka
tezinnamanyibwako mayitire. So ebintu bino nsaanidde obirowoozeeko. Obwakabaka akaseera ke kamu bwe busoomoozebwa. Muhoozi waavaayo walangirira tagenda kwesimbawo. Ate ng'agamba teri civilian agenda kujja ku ntebe kuba amagye tegajja kubanga gamuganya. Kati ensonga ng'ezo olina okuba ng'ozeekenneenya, ng'ozigoberera, nga tozibuusa maaso. Wandibaawo olukwe lw'okwagala okuwamba obuyinza n'entebe obukulembeze bufuuke bwa nsikirano. N'ekyo tubategeeza tetujja kiganya kubeerawo. Nga Muhoozi we yagamba nti nno amagye tegajja kuganya civilian n'omu kutuula ku ntebe ya bukulembeze, kati aba amalamu ffe ng'amaanyi emigi gy'egijja egyetaaga obukulembeze. Kikyaba agezaako okuba ng'ayogera. Tujjukira nti nno kyateeka eggwanga ku tensioni, abasinga ne bagaana okugenda mu kkooti okuloopa Muhoozi Kainerugaba, era nga batwala ne proposal mu parliament, naye parliament ng'ekulirwa deputy speaker Thomas Tayebwa n'agaana okwadressinga session okubanga bayita gino Muhoozi Kainerugaba. Tujjukira ebyaliwo, yagamba nti nno Muhoozi eri ng'ekitongole ky'amagye balina authorities protocols ze bayitamu okuvunaana oyo yenna aba akoze obukyamu. So baganda bange kye mbakubiriza tubeere bulindala, twebereremu, entebe y'obukulembeze ereme kubeera ng'ewambibwa. Tubeere nga buli ekigenda mu maaso olina kubeera ng'okyekkaanya, kuba kano akalulu k'omulundi guno kali eri kalina ebikabuzaabuza bingi. Bwe mwali covid tebakkirizanga kuba nkuŋŋaano, naye kano kandibatuulamu, era y'ensonga lwaki olaba nga bakatidde ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So tulina okubeeramu, tulina okukunga tusobole okulaba nga akalulu kaggwa bukwakku. Ne bwe kiba ki tulina okugenda mu kalulu, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mwebale kubeera bawuliriza balungi, mbagala nnyo. Temuva ku Yugi Update TV, mugende maaso n'okuba nga musubscribinga, nga musharinga. Jangu mu comment section olowooza kirowoozo ki? Jangu owe bannayuganda ekirowoozo ky'olowooza bukya bwe bandikoze okulaba nga bawangula akalulu ka 2026.